wamu ne bannayuganda. Happy New Year. Basazewo mukama ye bali tutuusa mwaka guno mupya. Bakanyama na ddala ffe nnyini abali wano ne bannayuganda kubanga ffe tusinga ofuna ebizibu ensonga lwaki ngambi babawunsa. Amannya gange bampita Uma Lubulega tebifaanana abikola. President wa National Bouncers Federation gye mulaba wano olwaleero abambadde nga nze bwe mulaba nyambadde. Ebibiina bino ebya federatinze biri bibiri era nebaza Katonda olw'okubeera nti asobodde otuyamba tubeezaawo nga tuli balamu ne tutuuka ku kkula lino ba bouncers ba Uganda. Bina nusu. Abannayuganda bangi babadde baali batusekerera kuva edda nedda nga balowooza Bakanyama tebalina nnyo makulu. Naye olw'okubeera nti ffe twezuula ne twerabira ddala nti tuli bantu ba muwendo, abantu abayamba ku security y'eggwanga, ne twekolamu omulimu. Association mubadde muziraba wansi eyo, mubadde mulaba Bouncers Association Uganda, eyo gye mubadde muyita BAU Security, ewabeerawo Umbrella for Uganda Bouncers Association, eyo gye mulaba ebadde eyitibwa UBA Security. Ebibiina ebyo bye bibbingwa mu Uganda, naye si bye byokka, wansi waayo watambulirayo ebibiina bingi nnyo. Embalala waliyo, Embaale waliyo, Masaka waliyo, Kamuli waliyo, Ejjinja waliyo, n'ebitundu byonna ebisigadde no ziri 25 ze tumaze okuyunitinga nga bonna batambulira wansi w'ebibiina bino ebibiri. Ne tugamba nedda waliyo federation ezina ebibiina bisatu, ezina association 4. Ne tugamba ffe olw'okuba amaanyi tulina mangi buli wamu, naffe twetaaga ne tukola omulimu ogw'amaanyi mu ggwanga. So ne tukuŋŋaana ne tugamba naffe twagala tukole federation ey'amaanyi ebiringa egenda okukola nga poliisi y'aba bouncers ba Uganda. N'olwekyo basebo ne bannyabo kati kino kigenze waggulu ku level ndala nnyo. Abantu gye babadde batumanyidde tuvuddeyo kati ate tuzzeeko ku level ki endala. So ekituleese wano kulaga bannaffe n'okulaga eggwanga way forward y'omwaka guno 2024. So n'olwekyo eno ye federation etwala ba bouncers ba Uganda. Bina nusu. N'olwekyo basebo ne bannyabo twagala okutegeeza eggwanga ne bakama bafa batukozesa abannannyini night club, bannannyini mabaala, bannannyini bifo byonna ebisanyukirwamu n'abayimbi betukolera nga tukuuma eyo ku events zaabwe gye bayimbira. Kino kye kitongole buli omu kyalina okuddukiramu ssaawa eno ekigasa ebibiina byombi BAU and UBA. Kakati basebo ne bannyabo ekizibu kyonna ekikutuukako eyo nga abakikutuusizaako bali mu association ezo, tolina kugenda ate eyo, jangu direct ku federation. Ffe tujja kukola omulimu gwaffe nga bwe twasalawo ogukola. So y'ensonga etuleese olwaleero. Bakama baffe mwenna mu Uganda abatuwa emirimu mutuyambe, abantu abali ku bifo byammwe eyo nga tebali mu bibiina, twagala okukendeeza obumenyi bw'amateeka obubadde bwerimbise mu mulimu gwaffe guno. Abantu bangi be mukozesa nga tebali mu bitongole. Omuntu najja ku kifo ewo gy'okolera ne bakubuuza bawunse yakoze ekintu gundi waawa nga naawe tomanyi gye wamujja mu jiimu. Abamu mukozesa na bannammwe, baganda bammwe, bakojja bammwe, oluusi n'abakubi ba bulooka, kubanga si buli musajja si buli munene nti bawunsa. Nze bangi bensanga ku night club n'omubuuza gova mu kitongole ki, kyanze siina nze nkola byange. Kati ebyo bye twagala okusangulawo. Olunaku lwajjo twabaddeko n'ekitongole eky'amaanyi mu ggwanga ekya security. Ne tuteekayo okusaba kwaffe nti nga bwe tufederatinze twagala buli kimu kiggwere mu federation era ne tukkirizibwa. N'olwekyo nti federation mukimanyi bulungi, abantu bakola federation biba bikyuseemu, tebibanga biri association, kino kiba kirala nnyo. Era tusaba gavumenti yaffe ya Uganda mutukwatireko nga federation endala zonna zetulabye ez'abayimbi, nga bwe mulaba abakenzo bwe bafederatinga, nga bwe mulaba abapromota bwe bafederatinga, nga bwe mulaba bannaffe ab'emipiira mwami Magogo, nga bwe mulaba ab'ebikonde mwami Muhanji, naffe bwetyo bwe tukoze eki bwe tufuuse. Tufuukidde ddala abantu ab'omuwendo mu ggwanga, kubanga omuntu ayamba ku security y'eggwanga ekyamazima
oba olina okubeera ng'osoosowazibwa. Kale no bannaffe y'ensonga eyo etuleese. Ate era n'ekirala tulina okuyamba ku bannaffe association ezo ezibadde wansi ezitayambibwa, abamu nga n'okubamanya temubamanyi. Ffe tubajjeeyo ab'Embala ne tubajjayo ab'Ekasese ne bavaayo, ab'Embaale ne bavaayo, tutambule ffenna. N'olwekyo 2024 tugenda kubeera bantu balala nnyo, tuvudde wali we mbadde mutumanyidde kati federation. So Umaru Bulega ge mannya gange, president wa Uganda National Bouncers Federation. Mwebale nnyo. Bina nusu. Nze PRO waba bouncers bonna mu Uganda. Tuzze wano olwaleero nga twagala kutegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali eweeru wa Uganda. Naye ng'oli munnayuganda twagala okubategeeza nti mu Uganda ekintu kye twali twasaba edda nga ffe ba bouncers oba bakanyama okuba nga tulina amateeka agatutwala mu ggwanga kimaze ne kiba. Era tuli basanyufu nnyo era twagala okwebaza buli muntu yenna alina atukwatiddeko okulaba nga ba bouncer industry yaabwe erowoozebwako era nga evaayo essaawa eno okuba nga ewulirwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okutegeeza eggwanga olukiiko luno nga bwe mululaba, abaami n'abakyala abatudde wano bonna lwe lukiiko olukulembera bakanyama mu Uganda yonna. Era ekikwatagana ensonga ekwatagana ku bakanyama bonna, bakanyama balina ofiisi yaabwe nga bulijjo bwe tubaddewo nti tubadde ebibiina ebibadde bigezaako okuwumbawumba bakanyama n'okuteekateekera bakanyama nga tuli ebibiina ebyenjawulo. Ensaba eno tumaliza okufuukamu omuntu omu era tufunye industry yaffe okulaba nga tuwulirwa era gavumenti etukwatiddeko nnyo 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 nnyo. Kaneebazeko ku mukulu General Salim Sale kubanga ye kawumba mutwe mu nsonga zino okulaba nga kanyama owe Uganda afuuka ensonga. Njagala okwebaza omukulu wa Crime Intelligence, omukulu Brigadier General Damulira. Mukulu weebale nnyo, weebalire ddala era sebo bakanyama essaawa eno tutudde wano nga twagala okutegeeza eggwanga omulimu gw'okukozeemu. Tusuubira ebintu bingi nnyo olw'okubeera obumu. Bakanyama babadde n'ebizibu bingi ate n'abatukozesa nga nabo batulinako obuzibu bungi. Yessaawa okubanga kanyama olina w'owaaba ate nga naawe akozesa kanyama olina naawe w'omuwaabira singa abazizza omusango. Essaawa eno federation yaffe njagala okwanjula eno certificate yaffe. Eno certificate yaffe eya Uganda National Bouncers Federation. Eyo certificate. Then tulina logo gye mulaba ku masaati gaffe. Eno ye logo. Wona olaba akabonero kano omanya Uganda National Bouncers Federation. Tulina stamp eriko logo yaffe eyo. Tulina ebintu bingi nnyo. Eno ye uniform ya Uganda National Bouncers Federation esoose naye nga tujja kuba ne uniform ez'ebika bisatu. Abokulembeze tubuyina okuviira ddala ku executive ne tugendera ddala eri wansi mu region Uganda yonna. Era mu bbanga eritali lyewala tugenda kuyitayo era olukiiko olufaananako bwe luti nga luyita representatives b'ababouncer abava mu bitundu ebyenjawulo. Mu bwangu ennyo tugenda kikolera, tugenda kuyita bannamawulire olukiiko olwo tululange bajje ba delegates okuva ebbali eyo bonna kubanga federation eno etwalira ddala Uganda yonna ate babouncer be bannannyini federation eno. Nga bwe tulaba ebitundu tubadde n'ebibiina bibiri, WUBA ne BAU. Naye nga ate tulina WUBA zirina associations eziri mu yo ne BAU erina associations mu yo. Wabula ate waliyo za association ezitali mu bwegassi buno. Wano ku federation njagala okubategeeza nti bu association bw'obanga oli eyo nga omanyi nti toli mu zambrere ezebbiri, olina olukusa, oli wa ddembe okujja ku federation n'oregisteringa naawe noweegatta ku mugendo guno kubanga kino tekireka muntu yenna. Eno gavumenti y'ababouncer etereeza emirimu gy'ababouncer ngera bwe mugenda okuwulira n'ebyogerwa ku bannaffe abalala. So twagala okukakasa bannayuganda gwe bouncer yenna ali eyo nti yessaawa ensi ekyuse. Bw'osalawo obeera eyo wekka ng'omanyi nti ate olina baganda bo, obubaka bwenkuwa gwe bouncer yenna, noonya association yonna gye weegattiramu ofune license, ofune ebikwogerako baleme kulabanga muyaayi kubanga ffe tetuli bayaayi.
njagala okutegeeza mwenna abatwetaaga ffe tukola emirimu gya security eyeetaaga security nga si ya police si ya magye naye ng'eri private kusaba onoonye babbawunsa abamanyiddwa we basangibwa obakozese kubanga kati tukola muze mutulaba mu bivulu muze mutulaba ku miryango gy'amabaala night clubs tuze tuwerekera abantu tukuuma abantu mutukozese kubanga ffe tulina training ez'enjawulo abamu ze batalina tetulina buzibu bwonna ababadde babbawunsa nga bakozesa erinnya ly'ababbawunsa okwonoona erinnya ly'ababbawunsa abo tuze tubatereeza era tuze tubakwatako ate tuze tubakwata tubawa ne poliisi kubanga poliisi tugyetaaga poliisi be bakama baffe mu nsonga zino zonna so njagala okubeebaza mwenna abatuyambyeko okulaba nga tutuuka ku kkula lino katonda abampera omukisa. Yes, mwebale nnyo. Yes, kakati basebo ne bannyabo nga sinawa bakulu bano bakyamaani ne kyamaani okwogera ngenda nange kusooka kwebaza ate nyanjule n'olukiiko okusookera ddala kansooke nyanjule olukiiko ndyoke ngende mu kwebaza nze mwennyini nga president wa Uganda National Bouncers Federation Umaru Bulega ngenda kusooka okwanjula muzeeyi mukadde wange ate nga be bamenta mu mulimu gwaffe guno muzeeyi Jagwe Mulumba Moses nga vice president sebo wanikako ku mukono yoyo sebo ngenda kuddako general secretary wa federation yaffe ya National Bouncers Federation wanika ku mukono yes obamuyita sebo ngoyogera ku manyago Bazaula Emmanuel ngenda kuddako omuntu owokusatu w'ebyensimbi ndoza yandisituse kubongo yatukwatira ensawo yaffe oyo situkako bakulabe bamuyita yogerako nnyo Kalyango Edmond ngenda kuddako w'abakyala agenda okubeera nga ye mukiise w'abakyala mu federation yaffe eno Uganda National Bouncers Federation. Semkubuge Aisha Special Interest Group stroke women's representative. Webale nnyo. Ngenda kuddako omwogezi mumulabye ngenda kuddako operation commander head of security wa federation eno ya National Bouncers Federation. Amanya ne Doboz Kavulwa Abbas operation commander director bakanyama bonna mu Uganda abembisembi wendi webale nnyo. Ngenda kuddako owebizibu nga tufunye ebizibu byaffe nga bwe tufiiridde olwaleero Kanyama gwe mulaba ali mu mochale emulago so uyo mwami bamuyita Nganda Sowedi welfare webale nnyo oyo nno yeweebizibu buli afuna ekizibu Kanyama yenna mu Uganda oyo gwe kivunaanyizibwako. Ngenda kuddako mobilizer oyo amobilizinga bakanyama mu Uganda taliwo so kanyanjule advisor waba bouncers ba Uganda bonna amanya nze Besiga Alex yogerako nnyo Besiga Alex ngenda kuddako IT atukolera ebintu byaffe bino betwambadde byonna tumwesije Augustine ngenda kuddako owabavubuka mu federation yaffe eno yaba bouncers ba Uganda amanya Muyima Faizo owayo Muyima Faizo ngenda kuddako owa research and sebo bakuyitani wekwate Wicked DJ Balama Nicholas research and development. yes mwebale nnyo mwebale ddala kakati njagala okwebaza abantu bano wammanga abakulu bano balyoke boogera ababiri. Waliwo n'omukyala akola nga owa logistic bambi ali mu ddwaliro afunyeemu ekizibu olwaleero bamututte Mulago naye bwe tuva wano era tugenda mu ddwaliro e Mulago bamuyita mukyala Mbabazi. Tulina omukulu omwami Tone Sempijja ali kakiiko k'abakadde mu kibiina kino oyo mwami ye vision bearer eyanguza ekirowoozo nze nga pioneer founder ow'obwegassi bwa bouncers ate nga ndi president oyo eyanguza ekirowoozo siyinza butamwogerako kubanga bw'otamanya gy'ovudde ne gy'olaga tosobola kukola ki
so omwami oyo yali kakiiko k'abakadde mu kibiina kino era tumwaniriza nnyo yonna gy'ali. Disciplinary afiiriddwa naye olwaleero bamuyita omwami Mpanga Fred Walusimbi, naye tuli naye olwaleero luno lwakuba nti agenze kuziika. So ako ke kakiiko aka Federation y'Ababouncers ba Uganda. Njagala okwebaza abantu bano wammanga, okusookera ddala nebaza media house mwenna mwebale nnyo mwebali eddala. Tutobye nammwe ekiseera kyonna nga abantu bajje batujereegerera paka lutufuusa abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Mwebale nnyo bannaffe aba affiliate bannannyini wano wennyini we tutudde, omwami mukyala Esther atuula waggulu wali ku Sereni Shoots ye director wa wano. Mukyala oyo tumwebaza nnyo okutuwa ekifo kino ne tujjanga ne tutuuza wano enkiiko zaffe zonna. Mukyala oyo tumwebaza nnyo, webale nnyo webali eddala. N'omukulu omwami Balije director wa wano. So tubeebazizza nnyo. Ngenda kwebazaayo mu security abantu 3 bokka oba 4 bitongole bya security. Ngenda kwebaza omwami yandisookedde ddala wano, omukulu Jeno Salimu Sale. Tukwebaza Jeno, omusajja tafukamira naye mutima gwange nafukamira. Sebo Jeno webale nnyo webali eddala okutufuula abantu ab'omuwendo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Ngenda kwebazaayo omuntu ow'okubiri, omukulu Jeno Damulira, Director Crime Intelligence. Tukwebaza nnyo Jeno webale nnyo webali eddala kubanga gw'obadde wakati waffe mu nkwatagana zaffe zino okwanaganya Bakanyama ne Federation eno okubeerawo. Tukutawanyiza nnyo ekiseera kubanga ffe tubadde empologoma nga tetukwatagana bawu ne uba n'ebibiina ebirala nga tetukwatagana, tulinga bakazi bajja. Naye olwaleero watufudde omuntu omu. Sebo webale nnyo webali eddala era nga b'okoze abavubuka ba Uganda. Webale nnyo Jeno Damulira, webale nnyo. Njagala okwebaza Regional CI omukulu omwami Kisembo Alphonse, mwami Kisembo Alphonse. Omukulu oyo yatwala region yaffe eno ewa Crime Intelligence. Sebo webale nnyo webali eddala omulimu gw'okoze. Ofisi yo yonna tewagyonoona nga tulwanagana ng'obwegasi bukyagaanye paka mwatutaddeko amaanyi ne tubeera nga tufuuse omuntu omu mu ggwanga. Njagala okwebaza patroni w'ekibiina ekibadde ekiwayo ekimu era kati nga tugenda kumuleeta ku Federation abeere patroni, omukulu Meja Jeno Kayanja. Sebo webale nnyo webali eddala, obaddewo nnyo mu bwegasi bw'Ababouncers aba Uganda. So abantu abo beneebazizza bankizo nnyo mu bwegasi bwaffe buno mu Federation yaffe ey'Ababouncers. Njagala okwebaza abayimbi basebo mwebale nnyo mwebali eddala ne bannyabo. Mukyala Sindi tukwebaza owawuma. Neebaza nnyo omukulu President w'abayimbi Ed Kenzo, mwebale nnyo okubeerawo naffe nga mutuwa emirimu ekiseera kyonna gye tuzze tuyita tubadde abantu batumanyiramu mmwe. So tukolera mmwe okusinga ennyo ne bannannyini mabaala ne bannannyini maklabu. Mwebale nnyo basebo mwebali eddala abayimbi. Twebaza bannaffe bannannyini maklabu n'amabaala basebo ne bannyabo, mwebale nnyo mwebali eddala. Mwe muli bannakazadde n'olwaleero tukyakolera mmwe ekiseera kyonna kubanga omupoliisi tayingira munda mu night club, mu bbaala tayingira kubanga ye mukwata mundu, ate ne uniform eyo tayingirayo. Bakanyama bano bwe mulaba bano be babeera munda eyo mu night club ne mabaala okugjayo abamenyi b'amateeka. Tubeebaza nnyo bakama baffe, mwongere tuwa emirimu. Ku ssaawa zino tufuuse ensonga mu ggwanga. Obumenyi bw'amateeka obubadde mu night club mabaala mu bulaba bwaggwawo. Mu nkuuka mu birabye ebibaddeyo ababadde basambanga abantu eyo bali eyo. Ekyo kye kintu kye tugenda okusooka okusangulirawo ddala mu Uganda. Abasamba abantu, abakuba abantu, ababba abantu, abasika obusawo bw'abantu ku boda. Ogwo gwe mulimu gwe tugenzeeko ffe nga Federation kubanga eri mu association amaanyi gabadde matono. So tubeebazizza nnyo, mwebali nnyo mwebali eddala.